Ogwa NRM twayiti abakulu twabawandikira amabaluwa nga bagenda kujja bonna. Secretary General n'atugamba agenda kujja ng'omugenyi omukulu. Etutegeka omukolo gwali munene nnyo n'abantu twakunga abantu baali bangi nnyo. Netutegeka ebintu byali bingi, twaleta emmotoka z'empaka, twaleta biki. Omukulu teyasobola kujja n'asindika omuntu bwe yasindika omukulu Secretary General Justin Mulumba teyasobola kukola ki. Ebisanja ebyo twagala kisanja ffe tuli bawagizi ba Museveni. NRM tujagala daffe kuba n'omusayi gwaffe gwa yero. Nze bwe mba nkwata ekyesinga okwagala lyenvu lyaki ya yero. Naye ffe tetwanyigira nnyo ebyo. Naye omukolo yaguleeta ogwonoona yali bamuyita omukyala Kyanjo. Bamuwa ssente $5,000 agule amazzi mu mukolo ogutali gugwenge yali ayitiddwa abantu abalala. N'agamba nti amazzi teyagagulira abantu ne beekyanga. Jingo show naye okuva olunaku olutaliiwo. Nze muganda we, nze ndiwo. Abaana babalekera nze. Tetumuwulizangako era tajjangako. Esente ezo tetujja zoogerako. Nze kyenjogeddeko kyekyo. Wano mu Nsanze Jingo Show ayina amabanja mangi agamutuuse mu bulago ku kibiina kya NRM. Ennyumba yiri wali kalina nsobano gibatuusaako tubale tugenda giyiwa. Tulemeseddwa ku kibiina kyaki tebavaayo. Yadduse n'omukyala yagenze. Mukyala kati nze ndiwo nafuuse omukyala ate nga nange nina agange. Nafuuse omukyala kuba nina gaki ate nange nina gaki. Kati ndabira abaana ba muganda wange. Omukyala naye yeekyanze okuva mu weyeekyanga naye n'agenda. Olw'amabanja alaba ebintu biggwawo. Amapoloti gagenda. Tutunze emiti gyaffe gye twalima gyonna gigenze. Kalina yaffe yiri wali eganye okukola ki okuggwa lwa NRM. Ffe tuwagira Museveni tetuwagira Nuupu. President Museveni tumwagala. Naye abantu be baveeyo beetereze. Bo abantu be bamulyamu oluki batulimba nanti ffe tuli bavubuka twewaayo okwala emibiri. Nze olwale bandiisa abantu nakyayiwa abantu bangi naye nalala omubiri kuba njagala ki NRM. Naye bo bennyini be beeryamu enkwe bennyini. President Museveni abamukuba abantu be bennyini. Bo bennyini ne bamukuba be bamulemesa erinnya lye nga erinnya lya Muzeeyi ddungi era akola ebintu ng'asuubizza. President Museveni aba asuubizza kiba kirungi akituukiriza. Naye bo abantu be bamafiya. Mafiya bano bamafiya. Anti be bamulyamu olukwe. Bamulyamu oluki batusuubiza ne twategeka abantu bonna batugamba twategeka omwoga abantu bagenda gusomesa abakulu tebajja ng'ate atugambye agenda kukola ki. Tetwasuubizibwa ku ssente era tetwagala ssente ffe tuli bagagga kuba tubikoze tuteekamu nga tebatuwa. Akujja kusomesa abantu batulyamu amaaso nga n'ez'amazzi bazikola ki bazitutte. Kitegeeza beberemesa bennyini balwana bo we bakola ki. Ffe tuli bagagga tetwagala ssente zaabwe oba kiwulire wera ne bawazizaali tumaze tukyankalane. Jingo Show nasemba okwogera naye ku lunaku lwa 6. Mukyala wo lwennyini siddangamu esimu ye teriiko. Ani Jingo Show yadduse mabanja gamuli bubi gamuli mu bulago buli omu amwagala gamuyuza buki n'ab'obutebe babulina buli ku poliisi oba omukolo gwe twakola ki eba ebidongo nabyo biri ku poliisi bye twategeka. Yali abawaddeko ssente ng'agenda bongera byebyo bannange sina birala.